Olunaku lwonna abatesitesi balumaze bateekateeka kifo ku hoteli ya Serena awagenda okubeera okukubaganya ebirowoozo kw'abeesimbyewo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga okw'omulundi ogwokubiri. Abakampuni ya Nexus ekola ku by'okufulumya ebifaananyi n'enteekateeka z'ebintu nga bwe binaatambula zonna abavudde mu ggwanga lya Amerika bagamba byonna bitambula bulungi era nga teri kiremesa debate kugenda mu maaso olunaku lw'enkya. And just seeing an actual great production, but also the country actually seeing what the candidates are representing and what they stand for. Debate yasooka yaliwo nga 15 omwezi oguwedde. Abatesitesi bagamba bingi bye bakyusizzaamu okuva ku mulundi guli. Abantu luli bayogera nnyo ku stage nga bwe yali efaanana jaga kutegeeza ku mulundi guno ate tweyongeddeko. Debate y'enkya y'eyokubiri ate nga yeekomeekereza ng'ebula nnaku bunaku okulonda kubeewo. Okwawukanako n'omulundi guli ab'ekibiina ekigatta amadiini ki Interreligious Council of Uganda abategesi basuubira abeesimbyewo bonna 8 okubaawo olunaku lw'enkya. Era mu nkiiko zonna ze tubadde nabo tewaliwo mulundi nagumu gwe batugambye nti kandideeti waabwe tajja kujja mu kubaganya ebirowoozo. Abagenda okubiriza debate nabo baatuuse dda era balabiddwako mu kafubo. Kuno kuliko Dr. Shaka Salim, munnamawulire wa Voice of America, munnamawulire yawummula Joel Chibazo akola mu African Development Bank, saako ne Dr. Suze Muwanga omusomesa e Makerere. Ku mulundi guno essira kukubaganya ebirowoozo ligenda kuteekebwa ku nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala, ebyobusuubuzi saako okulwanyisa obutujju. So omuntu yandibadde yettanira nnyo okumanya nti oyo agenda okubeera president we ategeera ekifo kya Uganda. Debate ya luno eyongeddwamu akadde nga yakumalira ddala essaawa eziri eyo mu nnya ng'egenda mu maaso. Ssaawa emu yennyini ey'akawungeezi eyaffe eyawano eya Uganda era nga yeya East Africa okukubaganya ebirowoozo kujja kubanga kugenda mu maaso. NTV ye yalondebwa okulaga debate eno era ng'enkya tugenda kuba tukutuusaako ebigenda mu maaso naye era nga twaweebwa n'obuvunaanyizibwa okugabira emikutu gya TV gyonna emirala. Gertrude Tumusiime with Kware, NTV.